ebigenda maaso bulijjo nkugamba omanyi naye mwana gwe weebuuza amagezi kati gwe bigenda Ivan nkugamba ate ku TV yo weebuuza amagezi ebigenda mu maaso kati g'olaba otya ati nze kubuuza Bannayuganda mbabuulirayo ekintu kimu ebirungi amalala tugaagala n'ekirala ka busiru tugamba oluusi yasooka omuntu yenna wakula naaweza emyaka 18 oluusi alina ebintu ebyekisiru byasobola okwerekereza njagala njogere nga nkozesa olulimi olulungi naye nga ntegeeza abantu abategeera bokka bategeere kati ku nsonga eriwo eya Alien Skin olwaleero okulumba bajjo eyo saagala kugyogerako kubanga njagala ebitongole bya poliisi njagala ebitongole by'ebyokwerinda tumanye leero oba ddala bisobola okukozesa amaanyi gaabyo n'okugoberera amateeka agatuweebwa mu constitution ya Uganda. Okusookera ddala oli asaalimbidde mu matwale ga munne senga agenze mu bifo ebirala n'atamulumba ku ofiisi ye nakutumira mmotoka ye ku ofiisi kwennyini yalibadde osanga agenze mu kifo eky'olukale naye olw'ekigenderero ekyo twagala tulaba amateeka engeri gyegakola ki gyegamulamula. Ekyokubiri Alien Skin ono naye ngenda mutegeera leero wakoma mu gavumenti eno ayinza okuba nga Museveni nga tetumanyi oba ayinza okuba nga Museveni gwa preparinze okuleeta ayinza okuba nga oba mukozi waabwe nga be bamutuma akole bino. Omanyi ne Sipapa yakolanga ebintu ne tugamba agamanyi gayina ebyo bamutumye butumi oba okitegeera bulungi. Ndi mu kwewuunya olwaleero nga muganda wange akyali mabega wa mitayimbwa naye nga yakolera abasajja abo aba NRM mu biseera ebya kampeyini ebyakazigizigi ng'agenda n'aba NUP gye bagenza okuba kampeyini n'agabayo ssente n'agenda Museveni gy'agenda okugenda ehoima n'agabayo ssente oyira bulungi ng'avuga emmotoka eriko ekifaananyi kya Museveni ng'ate alina emmundu n'abakuumi abalina emmundu abakola effujjo ne balumba n'ekitebe kya NUP. So bino mwana ono Alien Skin byali mu kukola bikolemu abantu abalala bazze babikola nze naalibadde ndowooza yalibadde alabira kwabo yalibadde asooka n'alabira ku Sipapa kubanga tannatuukako Sipapa yadde mu koota kegubeere mu maanyi kekubeere mu kufuna kekubeere mu buyinza bwafunyeeko. Nze ndowooza wateeka kubeerawo kulamula kutuufu eri ebitonde by'okwerinda. Kati ffe nga Bannayuganda tulindiridde ekintu kimu nga tetunnakomentinga twagala kumanya maanyi ga Alien Skin n'abamutuma tugenda kubamanya nga amateeka tegamuvunaanye. Ompuliriza bulungi ekyabajjo ekyokubeera nga alumbye bajjo abantu bawa ensonga emu nti bajjo avuma Alien Skin yeesa amuvuma naffe tulina abatuvuma abantu bavumye Museveni. Ompuliriza bulungi kubanga bizinesi ya Museveni esooka bantu naye bamuvumira mu baki mu bantu okitegeera bulungi. Wabanga abantu bavumye Museveni ne bavuma ne bizinesi ya Museveni abantu ne bakyawa Museveni olw'okumuvuma ate Museveni nga yalina n'obuyinza ne poliisi. Ekyokubiri nga mukulembeze wa ggwanga lumu yayikalakaasa nako n'agenda mu State House n'agamba murekerawo okunvuma kyali kimukoze eki kyali kimususseeko nga tannaba kutuuka kugamba nti murekerawo okunvuma yalibadde asobola okuba abantu amasasi abamuvumidde ku mativi oba n'abateeka mu makomera n'abagamba mmwe mubeereeyo mpaka. Naye ku lw'okuba naye agoberera amateeka g'eggwanga naye teyakikola. Oyo omwana ekituufu kiri nti ali mu kukola ebintu bingi naye ffe kye tumanyi abalengera ensonga alina baakolera. Ffe tulinze bulinzi baakolera kugjayo mitwe tumanye nti ddala ekituufu akolera bano. Ontegedde bulungi anti wabanga bali bakolera be bamutumye Alien Skin tebagenda kumuvunaana. Bano be bagamba mbu bamuwayo ne ku ssente nga be bamutumye akole ekyo bajjo tebagenda kumuvunaana talina na gyagenda kugenda kubanga n'essaawa zino talinakwatibwa naye mwali mu Uganda. Lwaki talinakwatibwa? Bannayuganda njagala tubeeremu obwongu ate tulengere nawankubadde oluusi tubeera tulina okwagala tujjeko okwagala tudde mu bintu by'amateeka. Omuntu ng'akoze omusango we gutyo n'aviirako amasasi agawera 3 okufuluma abantu be ne bakuba abapoliisi kubanga ekibadde ku ground balwanyisiza abapoliisi n'omu gwe bafunye okumuteeka emabega w'emitayimbwa bamufunye lw'amaanyi si mu ddembe.
resisting arrest bagamba batugamba wano nga batusomesa era njagala IGP mumutagingire njagala buli alina namba ya IGP oba Facebook account ya IGP wa Uganda aliko mumutaginge njagala IGP ambulire okulisisting Alex etteka lyakyuse kyo mutu wagana okumukwata woba wabamu n'amanyi wadembo kuba omusirikale ekikonde n'agenda kubanga ekyo abavubuka bali nali nti bakoze nga mukazi kubaddeko n'abakazi ababadde bamukwata mu video buli opening wabanga resisting arrest n'agenda nga ddala government si yemutuma kakati tugenda kulinda engeri gye bagenda okumulamulamu ekyokubiri abakooti njagala ebitongole bya kooti omanyi bagamba nti poliisi bwefuna emisango esindisa abantu baffe makooti mangi erina ne beesindise ng'obudde bukyali nga tebannagenda nnyo sokoleka abantu baliyeni bayitewo erina ne beesindise nga bukyali abantu baliyeni nule eno omuntu waliyeni sokoleka abantu baliyeni bayitewo omuntu waliyeni ono mukulu wange Jemba amasasi gabadde geetagisa okubwa amasasi gabadde geetagisa era nze njagala kwebaza mukuumi okusookera ddala njagala kwebaza Bajjo akoze ekikolwa ekiraga obutali butemu mulabye waati nga kakanya ow'emmundu ng'amugamba tokuba n'amaloboozi ne gayitamu ku kavidiyo ngagamba wakiri kuba emipiira naye tokuba bantu ku kintu ekibadde kituukiriziddwa ku Bajjo abakozesa busungu n'aleka omusirikale akube osanga ate senga tulina omulambo gwa Alien Skin ekitaalibadde kirungi neebaza Bajjo okuuma obulamu bwa Alien Skin olunaku lwaleero webala okulaga omutima ogw'obase Luganda n'omukuuma n'atattibwa oba okitegeera bulungi era Ssaalongo Bajjo nze mutoowo nkwebaza okulaga obukakkamu n'ogaana omusirikale okukuba Bajjo amasasi ekyokubiri neebaza omusirikale kubanga omusirikale oyo abaddewo nga yalina emmundu oba okitegeera bulungi naawe weebale butatta muntu n'omu yadde nga babadde bakulumba kuba waliwo n'akutta ejjinja akutta ekibulooka n'amulumba amukuba ekibulooka naye era olaba atavudde mu mbeera nakutya kumukuba amasasi omusirikale oyo ali professional nnyo nsaba kampani yonna emukozesa bannange emukuze kubanga akoze ekintu ekiraga nti asobola okwandolinga abantu oba batamidde oba banywedde enjaga oba bakubiddwa kakoola oba tebakubiddwa ekyo kirungi kana akalowoozo nkazaayo ku bawagizi ba Alien Skin ababadde nga batuvoola n'otuvuma era nkimanyi era mbalinze naye buli anvuma ku ssimu eyo mumanye eyo atategeera nze mulekedde abategeera bamuddemu kubanga ebiseera ebisinga wenkola interview eziti sidda kuddamu bantu nze mba njogedde endowooza yange abawagizi ba Alien Skin mbasaba mumanye ekintu kino leero mbasaba mumanye mbu omuntu gwe muwagira takyali muweereza wammwe takyali muweereza wammwe era wemma muwakana mutakyali muweereza wammwe mumanye nti atandise okukola ebikolwa ebyakolebwa muganda waffe Sipapa essaawa zino ali eruzira omuntu watuuka okukola ebikolwa Sipapa bye yakola aba abikola ng'alina kwe yeesigamye oba okitegeera bulungi n'olwekyo muweereza w'abantu balala kakati mmwe abamuwagira olw'okuba nti muweereza w'abali mugende mu maaso n'omuwagira kubanga mwegwa mutuba litya limu mmwe abagamba mbu mwagala nnyo Alien Skin mu kifo ky'okuvuma ffe aboogera ensonga zino mbasaba mumutuuze butuuza mumubuulirire awangaale abantu banzi bazze batufaako mu mbeera weezityo baneekamba buli ekintu kimu abantu bafudde nga babakubye amasasi mu kavuyo ng'aka Alien Skin kaleese ewa Bajjo oluusi Alien Skin asobola obutafa naye ono mu kugalula emmundu nakubamu omuntu n'atalumanya gwe bitakwatako n'akola ki n'afa omuntu watuuka okuleeta keesi weetyo talina kigendererwa aba atandise okuva mu mbeera nze kyembasaba kiri kimu nsaba Alien Skin n'emikwano gye abamutuma besimanyi bengenda okutandika okumanya era ndikomawo nemba bagamba nti ntegedde bulungi nti ono bano bamutuma ng'amateeka tegamulamudde amateeka nga tegalamudde Alien Skin abantu mwenna abamumanyi nga munyinako obusungu oba nga temunjagala bulungi temuddamu okunsemberera amateeka nange galiba tegalinnamula IGP njagala kano mukataginge IGP amateeka omulundi guno nga tegalamudde Alien Skin kitegeeza tuli baddembe bannayuganda okola kyonna kye tukola senga tuba tuvudde mu mbeera oba okitegeera bulungi
tubawa dembo kola kino kitwagala bwe tukoze eki tuvudde mu mbeera era amateeka nga tegalamudde ekitongole kya poliisi njagala kiveeyo kitulungamye tumanyemu oba amateeka gakyuka oba tegannabakola ki kukyuka oba okitegeera Aleni Skin yandikoze eki nga Bajja abadde amuvuma buli lunaku omanyi gwe olina ekizibu kya Aleni Skin ate sigenda kuvoola oli muntu mukulu nennaku ezo wandaze muwala wange kitegeeza watandise okufuna abakyalo ogenda kuwasa nze nkugambye ffe batuvumye gwomanyi abantu abanvumira ku peegi zo mbakola eki nfune engamba zaabwe mbalumbe batwale mu kkooti maviire mbalumbe wemba nga sibalumbye gwomanyi abavumye Museveni era nze nebaza Museveni oyo golaba mukakkamu abantu bavumye pulezidenti Museveni anti abantu bavumye pulezidenti Museveni abantu bavumye pulezidenti Museveni nga nange empulira kyebakola kikyamu oba okitegeera bulungi naye tavangayo kutta muntu n'atya tavangayo kulumba muntu n'atya n'omu Alien kino kyakoze akikola just kulokuba bamutuma balowooza nti Alien asobola okukakkanya abantu abalala bali ebweru w'ebyobufuzi bya NRM atagenda kusobola kubakakkanya because bangi Alien akikola lwa busungu oba anonya mawulire Alien tanonya mawulire kati ye abaleka muloka alowooze mbu mucha akyanonya mawulire Alien awaayo results Alien talina gwalwanyisa Alien awaayo results ku bye bamutuma nti atandise okukola era kigenda tukonfaminga ntitwalika tulimba tetawaayo results ng'amateeka gamulamudde nja kwewuunya nnyo ng'amaze erusira emyezi 3 naye nga tagenzeeko yadde ku poliisi yiyi kigenda kuba kiri mu lwatu nti ali mu kukola results lwaki muno omwagaliza ekkomera aliwa ayi awo watuuse ate ayagaliza munne entaana gwe omwagaliza ekkomera oba omwagaliza kibi nze simwagaliza komera njagala amateeka gamulamula amateeka tegategeeza siba muntu gategeeza kumulungamya ebitongole byebwakolera binayita Alien ne bimubuulirira ne bimulungamya ne bimuta nja kubeera oke nabyo kubanga bamukoze eki bamubuuliridde poliisi otuuka okubuulirira eba etegeeza mbu kirabika mulabika muyinza okukyuka oyinza okukyuka naye ebitongole by'obwekwerinda bwe bitayita Alien bwe bitavunaana Alien tigenda tulaga bulazi lwatu nti ab'ebyokwerinda balinamu mu Uganda abaana n'ebiki n'ebyana era bannayuganda mwenna munjagala kwolo mumanye gye mugwa tweyanziza